okukiriza nti babakola ki babalina so embeera bwekyo bwegenda maaso kubanga ateetambula mu bakwatibwa era olunaku olw'eggulo waliwo bannamawulire era 6 abakwatiddwa mu kulonda okw'abameeya ne aba direct councillors mu bitundu ebya municipality ya Entebbe mu district ye Wakiso mu bitundu bye Nakiwogo nga kukwatibwa kwa bano bannamawulire kwavudde ku wabaddewo scaffolds oba okunyolagana wabaddewo wa opposition agamba nti baba agents be babasibidde ebweru tibabakkiriza kubeera nga bayingira munda basobole okukola emirimu gyabwe badde balina gikola kati bannamawulire bano mu kugezaako okukwata ebyabadde bigenda mu maaso mwe muli n'omukulu Ivan Kamana wa NTV yabadde akwata ebiri live ku mpewo ebamusikako kamera ye wabaawo okubeera nga okulwanira ekikyo so mu kusikangana awo omuguwa bannamawulire ababaddewo ne baagala okugoberera munnaabwe kwabadde bateesa mabegako olw'entalo ze baali baafuna wakati wa bannamagye n'abantu ababulijjo ne basalawo bannamawulire babeere nga batambulira wamu for their safety so ebalabye nga munnaabwe bamutwala bonna ne bagoberera okwagala okumanya buzibu ki obutuuseewo mu kunyolaganawo bonna era ne batwalibwa ku Entebbe Central Police Station naye ngo essaawa okusinziira ze bamaze baali nabo bennyini tebanaawo kubeera nga bamanya nsonga ki ebakwasizza bagamba kye tukola tubadde tuli mu mateeka naye ng'ate ababakutte kuba aba SFC babakutte nga bagamba nti temwasabye lukusa ewa DPC era mu kukwatibwa kwabwe kigambibwa nti DPC yalagidde babakwate so esimu zatandise okubeera nga ziyitingana bakubakuba obusimu obutategeerekeka naye nga baagala nabo bamanye kale after those calls tukoze eki lwaki tukwatiddwa so essaawa zino abantu 6 bali ku poliisi naye nabo bennyini tebanaakubeera nga bamanya kyekyabakwasizza tugenda mpozi kwongera kumanya oba kunoonyereza kulaba buzibu bwavuddewa era bikomawa okay kale wetwogera kati